Buganda kunga. Kunga Ivan kunga. Kunga Masa Musa kunga. Kunga bameya ba National Platform kunga. Kunga Walukaga kunga. Kunga Shami Malende kunga. Kunga Nakwede Kayunga kunga. Kunga Tebandeke Kayunga kunga. Kunga na Soler Waga kunga. Kunga Mpiji kunga. Kunga abasechute ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga enkya lunaku olwaleero naku z'omwezi nga 5 mwezi gwa January 2026 President ayokeredde ebitundu bya Kapchorwa, Kweni ne Bukwo district 3 agenda kubeera nga azikuba olunaku olwaleero newankubadde nga wabaddewo entiisa wabaddewo okutiisatiisa era nabyo nkuleetedde mu lutambi luno oba mu vidiyo eno bye weetaaga okubanga ogenda mu maaso n'okubanga omanya ku ebyo byabaddewo olunaku olwajjo era ebyaleese obunkenke ebyaleetedde abakulu mu kitongole ky'ebyokwerinda ekimanyiddwa nga Uganda Police okweyanika kyokka nga twolekedde akaseera akazibu tutuukiridde akaseera ak'okubeera nga tulonda ennaku wasigadde ennaku nga 9 ennaku nga 10 enzijuzu ennaku nga 9 ezijjudde okulaba nga tutuuka ku lunaku olugenda okuba olw'okulonda wabula abasajja byokwerinda bo nga bakyagenda maaso n'okukola ebikolobero eri Munnayuganda atali amudi yadde eddakiika n'emu atalina yadde ensonga yonna nina bye nkuleetedde ku dokita oyo gwolaba eyakubiddwa amasasi olunaku olwajjo newankubadde nga poliisi ebyeganye dokita ono yasoose kubeera ne His Excellency mu bitundu by'Embaale nga President tannasimbula kugenda buduuda na bitundu birala abakulu mu byokwerinda bafuddeyo ne statement ezitagatta era nga bulijjo nyongedde ogenda maaso n'okubanga mbikuleetera waliwo omusirikale eyaduumidde ekikwekweto kino era naye bwetwogerera ebibye si birungi kubanga kamera zaamukutte bulungi nnyo nga y'omu ku abo bazze baduumira ebikwekweto ebyenjawulo ebibaddemu okutulugunya abantu okubulookinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'embeera zonna ezibadde zikolebwa ebikolobero byonna ebibadde bimenya amateeka omukulu ebyabadde aduumira wetwogerera nga bitandise okubanga bimujjuutuka nga ne General Kaguta Museveni yennyini nga naye wetwogerera ali mu kutya mu ggulire lino lyennyini nkuleetedde agamu ku mawulire era agasinza okuleeta emberebezi. Waliwo omukutu gw'amawulire guli eyo mu ggwanga lya South Africa gutandise okubanga gubanja bano tebawandiise buwandiisi wabula babanja era bakuutidde kye tuyita international community okubaako kye boogera ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bagambye temwerabira kye mwakoze e Venezuela nekye mukoze mawanga amalala temwerabira nti ne Uganda bali mu kulonda guno omukutu si gwe Uganda omukutu gwe South Africa baguyita Daily Maverick era nga bw'ogulabaawo ngenda kuwa ebitonotono ebigukwatako era ngenda kuwa na nsonga ki ze bawandiise n'ekiwandiiko kye bawandiise ngenda kubeera nga nkikusomera wabula era mu ggulire lino ngenda kuwa obukonge oba kye tuyita ballot papers okuli abantu 7 abesimbye ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna nga we buli wetwogerera nga obukongo obulala omaze okubanga butuuka jjukira gye buvuddeko nakuwa amawulire ti akakiiko k'ebyokulonda nga kulemberwa Simon Byabakama barisiivinga obukonge 2,000,000 kakati wetwogerera barisiivinze obukongo obulala naye njagala owulirize numbers 1,000,000 oba obukadde 21 obwa ballot papers obwa receiving bw'okusooka wetwogerera nga barisiivinze obukongo obulala nga nabwo buli mu bukadde naye nga kigambibwa nti abalonzi abali registered enamba ndala kakati obukonge buno olowooza obungi ennyo obulala bugenda kukozesebwa waki bino byonna mbikuleetedde ebimu bingi nnyo ebisinza okuteeka omukulu ku bunkenke nga bwogenda biwulira mu lutambi luno naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga nkuwe ne president program nga bwetambudde era nga bweyimiridde gy'agenda okuba nga atambulira jjukira nakugambye wiiki eno yeesembayo era weekend je tugenda okubanga tukomako ensonga ya fulaga wetuuse His Excellency gyayongedde ogenda maaso n'okukubiriza Abannayuganda okugula n'okulaba nga mubeera nayo byonna mbikuleetedde mu mukutu guno ogwa Radio TV so kakati atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification tubeere nga tutambula ffenna naawe amaze okubeera nga osubscribinga nyongera okutegeeza nti gendako mu comment section obeere ng'oteekayo obubaka bw'obwenjawulo ku nsonga era ez'enjawulo ze tuba tutaddeyo wano ne ku mikutu emirala tubeere nga ate tubuyitaayitamu ku nkomerero eya updates zino ebyabaddewo byonna mu bitundu by'Embaale nga poliisi ekuba mu dokita wa His Excellency oba dokita w'ekibiina kya NUP amasasi newankubadde nga babyeganye byonna mbikuleetedde n'ekyabaddewo ng'omukulu ono tannaba kubanga akubwa na biki ebyabaddewo nga bamaze okuba nga bamukuba byonna mbikuleetedde mu lutambi luno so kakati genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo tubeere nga tutambula gw'amaze okuba nga osubscribinga era ng'omaze okuba nga oteekayo obubaka vidiyo eno gitambuze ng'oyita mu kulayikinga giwe ekigalo kuba gy'okoma okugirayikinga ogiyambako nnyo okubeera nga
nga etambula ate neba nga etuuka ku bannayuganda abalala bonna gye bawangalira gye basinziira okugenda maaso n'okuba nga bawuliriza oba nga bagoberera ensonga nga bwe zitambula. Waliwo strategy endala gye nkuleetedde era gye njagala okugenda maaso nayo nga ngikuwaako. Eno nga nayo etandise okukuma mu bannayuganda, sijja kugamba kukuma muliro, etandise okwongera amaanyi mu bannayuganda wakati nga fulaaga ekyayongedde okuleeta obunkenke. Waliwo strategy endala nga bwe nakugambyeko eri mugenda maaso n'okuba nga ekozesebwa. Abaana abato, abantu abakulu bogenda maaso n'okulaba nga bajaganya nga baselebratinga nga bali mu mazina nga bogenda biwulira, nakugambye bino byonna ngenda kuba nga mbikuwawuliriza. Nga bwe tuzze tukugamba nti ebiseera ebisinga tutuuka mu kifo president wagenda okubeera before ne tuba nga tukuwa ku ndowooza z'abantu, ne tuba nga tukuwa ku bantu engeri gye bafiiringamu. Waliwo ekintu ekizuuliddwa ku ground eno era nga kitandise okuteeka moraalo mu bannayuganda naddala abo abakkiririza mu nkyukakyuka. Emirundi mingi nnyo ozenga owulira ennyimba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'abadde ng'ayimba, era nga kano kalinga akabonero akalaga nti omukulu ebintu yali yabiraba dda emyaka nga 10 emabega, era nga wano woolaba ze zimu ku venue eziba zitegekeddwa president waba agenda okwogerera era laale we begenda okubibwa. Singa police batetataaganyizza venue eba yategekeddwa dda before, ezimu ku nnyimba ezikubibwa ze nnyimba zennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yayimba. Kaakati mu katambi kano sisobola kukubira luyimba lwenjagala kutegeeza, wabula nja kukusaba gwagoberera bw'obanga olina obusobozi obusobola okufuna oluyimba lwe bayita osobola. Oluyimba luno okusinzira mu bitundu by'eggwanga ery'enjawulo president gye yakatambulira lwe lumu ku nnyimba ezo ezisinza okuleeta moral, ezisinza okuleeta omutima omugumu n'okulaga obuvumu eri bannayuganda era n'okwongera trust eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga byonna bye yayimba mu luyimba olwo, ennyimba nnyingi nnyo ze yayimba, wabula byonna bye yayimba mu luyimba olwo bitanudde bannayuganda n'ababadde basigadde waka batandise okubeera nga bavaayo. Bannayuganda bangi balina n'engeri gye boogera ku nnyimba zino, balina n'engeri gye boogera ku ebyo ebye bafunye mu kuwuliriza ennyimba zino. Kakati we twogerera abakulu batandise okutya era nga kigambibwa nti bagezezaako n'okwagala okuwamba zi sound systems n'ezimu ku speakers zaffe ze twatandise okukozesa mu ngeri eri gye nabannyonnyodde. Njagala okutegeeza nti abakulu bibalemeredde era we twogerera bannayuganda balina obubaka obw'enjawulo bwe bagenda maaso n'okuba nga bawa ku nsonga zino. Nkugambye nyinza obutasobola kukubira luyimba kubanga luyina copyright era nga we mubimanyi tuzze tulwanagana n'ensonga za copyright. Ennyimba za president nga ziriko copyright fe tuzikuba ku venue oba tuzikuba mu bitundu, tuzikubira abantu. Kakati nno waliwo strategy yazuuliddwa era nga bwe nakugambye nti bannayuganda bangi bakyagenda maaso n'okubako bye boogera ku nnyimba za president ne moralo gye bafunye n'okwongera okukunga n'okusindika obubaka eri bannankyukakyuka bonna. Kakati gwasobola wano wensinzira okukubiriza ng'essaawa yonna banaatera okutujjako internet oba nga basuubira okutujjako internet, genda odownloading beat chat. Bw'omala okudownloadinga beat chat noonya oluyimba lwa president lwe bayita osobola, kubanga yonna gye tuyitidde era yonna gye tugezesereza strategy eno nga sinaba kuwa nsonga etuleese, njagala kino okitegeere. Luno lwe lumu ku luyimba olusinza okuzukusa bannayuganda ne wawulira boogezi obuvumu kuba bino ebigambo ebimu ku byono nsobola obbikuwaako nga sisobodde kukuwa luyimba luli kubanga tulukuba mu kifo abantu ne bafuna moral ne bavaayo era ne batubanja n'okutubanja nti tukikole mu bitundu ebirala naawe awuliriza okikole mu bitundu yonna gy'owangaalira. Kakati bano nabo bagamba gye bimu ku bibawadde obuvumu n'okusobola okuba nga balina amaanyi agasobola okwogera ebigambo nga bino. Ennaku z'okulonda abantu temukyakala, abantu kugangayira omwenge tugusale. Buli amanyi nti ennaku zino obadde onywa kendeeza byonywa obeere gumite obeere solidi. Ennaku z'okulonda akalulu katuuke ng'otegeera ky'ogenda okukola. N'omutami bubaga atabagambwa naye essaawa y'okulonda buli gw'omanyi nti abadde anywa eccupa 5 muzisale, sigala ku ccupa emu obeere solidi. Bwe tutuuka kukulonda obeere nga ky'ogenda okukola okitegeera, oleme kuwoza mbuba nakoze nga ntamidde n'ensalawo nga ntamidde. Ebyo tetubyetaaga. Tugenda mu Uganda mpya. Uganda mpya twetaaga abantu abali solidi ate abantu abasalawo. Pulezidenti waffe ajja kusalawo, tetwetaaga bintu bya kuvuvunganya mu nsi eno. Ebintu ebyokukyanga bikomye mulembe gwa Museveni. Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati ebyo nkugambye bye bimu ku bigambo oba ebyogeddwa bannayuganda nga bagamba nti obuvumu babufunye okuva kuzimu ku nnyimba eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'abadde ng'ayimba. Kakati awo njagadde nkuyiseeyo era nnyongera okukukubiriza gwe munnankyukakyuka wenna akkiririza mu nkyukakyuka ng'omaze okudownloadinga beat chat, ng'omaze okufuna fulaaga yo ng'ekuli kumpi, genda odownloadinga ennyimba naye nga okusinga akayimba bakayita osobola.
kakumye omuliro mu bannayuganda, kongedde amaanyi mu bannayuganda, n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulidde era nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga obiwulira, njagala okutegeeza nti ezimu ku nnyimba ezo zezisinza okuleeta mulaalo mu bantu, zezisinza okuteekawo embeera, ate ensonga n'eba nga eyongera ogenda mu maaso n'okubeera ng'etambula. Kakati mu ngeri y'emu ensonga ya national flag nayo efuuse ensonga. Wera twogerera flag eno week yesembayo okubeera nga tugula flag, era nja kukusaba gwe wenna akontributinga ku nsonga za flag bannange mugende mu maaso era temukoowa. Nkugambye era nyongera okujjukiza olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 President agenda Kapuchorwa, agenda Kweni, agenda Bukwo. Wabula gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'ompulirira era nga gy'oli, nja kukusaba genda ogule flag bw'obanga osobola. Bw'obanga olina flag mu bungi genda ozigulira abantu ate ozigabe era ozibawe. Nja kutegeeza ngenda kuwa programu yonna nga bw'eyimiridde eya wiiki eno gye tumaliriza nayo, era nkubulire President agenda kumalirawa. Olwaleero nkugambye ali Kapuchorwa, Kweni ne Bukwo. Kakati ate waliwo entambula endala zagenda okukola ate ng'ekisinga okubanga kizaamu amaanyi era n'okuteekawo obunkenke mu bakulu. President agenda kumalira mu Buganda wano okumpi n'ekibuga Kampala era nga bw'ogenda obbiwulira ngenda bikutuusaako. Wabula kakati nga sinaba kubanga ngenda eyo, nyongera okujjukiza ku nsonga ya fulaga era ng'ensonga ya fulaga sijja kugivaako paka nga wiiki eno tugiwunzise. Gwe asobola okontributinga ennamba z'essimu zeezo nga bulijjo nzija ne nzibateerawo 0756089795 eya Airtel, 0776897508 eya MTN. Ze namba kw'oyita noba ng'osobola otutuukirira, noba ng'osobola okontributinga ku nsonga ya fulaga, ate naawe noba ng'ogasse dda ettaffaali ku nkyukakyuka naddala mu kaseera kano ak'akazigizigi, mu kaseera kano akazibu ennyo ke tulimu, naddala nga wasigadde ennaku ezijjudde ennaku 9 okulaba nga tugenda mu kulonda. Ennaku ziri 9 ezijjudde okulaba nga tutuuka mu kulonda. So eno ye wiiki gye tusigazza gwasobola okontributinga ennamba z'essimu zeezo tubeere nga ate ekyo tukijjawo, twongere omulanga gwa President okubanga tugwongerayo, ate ne kaweefuba oyo okulaba nga naffe tubaako ettaffaali lye tugenda maaso n'okubanga tuteekako ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula. Kakati wuliriza nga sinnakutwala mu nsonga ndala yonna, nyongera okutegeeza nti program nga bw'egenda okubanga etambula bw'eti bw'eyimiridde. Ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku olwaleero lwa Monday President atandikira mu bitundu by'e Kapuchorwa, agende Kweni, agende Bukwo. Enkya ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 6 agenda atandikira Amudat, agende Moroto, agende Napak. Ku lwokusatu President agenda kuwummula. Era ensonga lwaki agenda kuwummula, agenda kuba aswikinga okuva mu Eastern Uganda ayolekere ebitundu ebya Western Uganda. Era nga ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 ajja kubeera e Kanungu, agende n'Embalala. Wano nno wengezaako bagamba mba ntegeeza mwetegeke. Ku lunaku olwokutaano nga 9 agenda kubeera Mukono, mu district y'e Mukono ewa Nambooze n'ewa Maseruka Robert. President gyagenda okubeera lujja kuba lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwa January. Olwo nno tujja kuba tusigazaayo ennaku ntono, ennaku nga 6 nga 10 okusinziira programu gye nnina wano. President agenda kubeera Busiro North ne Busiro South, gyagenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 10 atalaga ggwanga lya Uganda, asaba kalulu kye tuyita protest vote nti kanoonye kabanje, kanoonye kalonde kakuume kabanje. Bw'anaava eyo President nga 11 ajja kuwummula nga 10 nga 9 Busiro North ne Busiro South. Programu eno njagala gikusomera nga bweri kubanga tuyina yonna nga bwetambula. Nga 10 agenda kubeera Busiro North ne Busiro South. Wabula ate ku programu eyasooka batulaga nti ate agenda kubeerako e Kampala Central. Kati wano ndoza wajja kuba wenkyukakyuka Kampala Central wadde baaganya tuwa Kololo naye waliwo ebitundu ebirala ebijja tuweebwa. Kakati wano ku programu eno ayinza okuba jjajjisa nga 11 kubanga okusinziira ku programu enkadde nga 11 lwali lwakuwummula. Era Busiro North ne Busiro South yaliyo nga 9, Kampala Central yaliyo nga 10, wabula ate ku mulundi guno yakyusizaamu nga 10 wagenda okubeera Busiro North ne Busiro South. Kakati kiba kitegeeza nti nga 11 olubadde olw'okuwummula oba oli awo lujja okubeerako Kampala Central, nja kujja mbikugambe. Then nga 12 ebadde Busiro North ne Nansana Municipality kubanga wali bagasse Busiro North ne Busiro South. Nga 12 bandaga Busiro East ne Nansana Municipality. Kitegeeza awo tujja kuba tuwunzise campaign ez'omwaka ogwa 2025-2026 era tujja kuba tulinze kimu Simon Babaka makulangirira nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga omujja. Era obunkenke nga bweyongedde emikutu gy'amawulire okuva mu nsi ez'enjawulo. Nina omukutu gw'amawulire wano okuva mu ggwanga lya South Africa nga gwongedde ka pressure
mu bakulu abali mu buyinza kyekiri president yakugamba the world is watching bino nno nga sinnabikulaga kiriza tujjewo akalango kano kamunga bulijjo tujje tutolontoke awatali nsonga yonna tutataganya nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kuoli we bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli otuba tutaddeyo ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kukulaga ku nsonga ezabaddeyo olunaku olwajjo abasinga obungi mwabirabye naye wankubadde nga nkimanyi wayinza okubanga waliwo ate asobodde kubanga abiraba ekitongole kya poliisi abandi badde bakuuma eddembe abandi badde ab'ebyokwerinda baakubye dokita ow'ekibiina kya National Unity Platform amasasi newankubadde nga bo mu statement yaabwe ebigambo bino babyeganye. Dokita ono yono gwolaba ono ayambadde t-shirt awanise ekikonde awo president yabadde agenda kubanga asimbula ayolekere gye yabadde agenda okubanga akuba campaign wabula kyategeerekese nti dokita ono yakubiddwa amasasi ku nsonga ezitaategeerekese era tewali yategedde lwaki dokita bamukubye amasasi. Amawulire gasoose ne gajja nga galaga nti dokita ono yafudde wabula ngenda kulaga ekifaananyi wano era ngenda kuwa amawulire okutegeeza nti dokita ali mu ddwaliro wabula nga mulamu. Yabadde tannaba kubanga asimbula yavuze emmotoka ye emmotoka eyo eyalabiddwako ng'abasajja baagala baginoonya ng'ekigendwa tekinnategeerekeka yabadde UBM 430K emmotoka gye yabadde avuga era gye yabaddemu atayina musango gwonna gwe yabadde akoze era nga kigambibwa nti booli awo poliisi bandibanga babadde n'ebigendererwa ebyabwe ebitaategeerekese. Omusajja ono gwolaba ye omu ku baaduumira okukwata n'okutulugunya n'okubulookinga ekkubo president we yali mu bitundu ebimu eyo mu bitundu bya Arua n'ewalala. Kakati omusajja ono y'omu ku ttiimu eyabadde eduumira okukuba amasasi okwabaddemu era dokita bw'atyo n'akubwa amasasi newankubadde ng'embeera yabadde enkambwe ennyo yabadde enkakali nnyo naye ngenda kukulaga ebyabaddewo. Wanange motoka y'omusajja yiyo wagikubye essasi. Motoka y'omusajja yiyo Your group. They first shot the tire. When we're from the other side, the guy tried to run. Aja tubamukuye esasi. Eyo gundi bati ya mundu, mabega ya mundu. Ah no, you are victim. Why do you do this kind of thing? People, why do you want to kill us? What have we done wrong? This is our country. People, why do you want to kill us? Mwamuse banandi. Don't touch me. Why do you touch me? Why are you touching him? This is not right. This is not right. Aja tutoka. Remove everything. You mad? We were with you in the meeting. You bring Barack people from Kampala to kill us here. Come on. This is not fair. This is not fair. This is not fair. Aja tuguma. This is not fair. Gwe omusajja bamukumye eyo bati ya mundu, mabega ya mundu. I got you in the morning. Why do you do this kind of thing? You told me to stop. Kakati okusinzira katambi ako bannankyukakyuka bonna buli eyakalabyeko nkakasanga watidde era abasinga obungi balowoozezza nti dokita oyo afudde kubanga amasasi gaamukubiddwa ekyamazima ng'era woolabye tosobola kusigala ng'okyalina essuubi naye nga nkugambye omusirikale oyo y'omu ku baabadde baduumira ekikwekweto ekyo newankubadde nga beegaanye okusinzira ku biwundu ebyakubiddwa dokita ono yafunye ebiwundu ku mutwe n'afuna ebiwundu mu mugongo era nga bamukubye amasasi ekigendera tekyategeerekese wabula ebintu bino byabadde bitya
ebintu bino gye byatandikidde nkugambye ngenda kukulagayo wabula nga sinaba kubanga nkutwala ebintu gye byatandikidde njagala okutegeeza nti dokita ono mulamu newankubadde ng'ali mu ddwaliro era akyagenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi bambi yeyo gw'olabaawo mu kifaananyi amasasi agamuyiseemu amasasi agamukubiddwa bakyagenda maaso n'okukola kaweefube okulaba nga dokita adda engulu naye njagala okutegeeza nti teyafudde newankubadde nga poliisi yabyegaanye njagala owuliriza akatambi kano omukulu ono meeya ng'akunnyonnyola gye byatandikidde n'engeri gye byabaddemu ekiraga nti poliisi waliwo ekigendererwa ekitannaba kubanga kitegeerekeka wulira Shooting even the head is professional. So how do you even the head is professional? Shooting even the head is professional. To me or by me? What did we do wrong? What was wrong? And the best way to tell you, talk and I find out what is happening. I talk and I find out what is happening. I was in the car. I was in the car. Let us go. Even here, we are waiting. Let us go. Let us go. We are just. Boss, what happened? What happened? What happened? We were on the trail. When we reached the corner, Nalugugu, they were trying to stop the border guys. So after when they stopped the border guys, the guys started beating the border guys. We told them, guys, stop beating them. Don't beat them. Just tell them not to come. When we told them like that, they were like, no, these guys are the ones who are being stubborn. I opened the window and I told them I'm a leader, guys. I am a mayor of industrial division. I'm the head of the protocol in the region, in the party. I told them, guys, don't beat these boys. Just leave them alone. They marked our car. They started following us. We reached there in Mutofu, trading center where the president was having a mini rally. They told us, these are the guys. They shoot our tire. So we were scared of them spraying to us. We decided to drive and we wanted to change the tire somewhere here. They started following us. When we got here, we had no choice because we were left alone. We had to lock our vehicles because we know they were going to kill us. We had to lock the vehicle. When we were locking the vehicle, we told them, guys, when they were telling the driver to open, I said, guys, we're now in the situation. Where were you left alone? Open. Where were you left alone? First complete. Where were you left alone? Come to us this side. What happened? They started banging the car. They sprayed myself. They sprayed me with pepper spray in my eyes. I could not see anymore. Immediately, before they even spray me, when they took him out of the vehicle, the guy hit him with the gun. I don't know who he is, but they hit him with the gun, and I'm sure the guy's life is in danger because it has gone deep in the head. I saw with my eyes, it has gone deep in the head. Okay. We're just praying for him. Was it a live bullet or a gun? It was a bullet. It was a bullet. It was a bullet. Okay. Yes, kakati ebyo poliisi byegezaako ogenda maaso n'okubanga yeegaana era nkusinziira ku kiwandiiko kye baafulumiza olunaku olwajjo agwo abadde atugoberera era yagoberedde omukutu guno njagala okutegeeza nti poliisi bwetyo bwe yeegaanye ensonga nga bwe zaabadde era mbo nga bagamba tebannakuba ku muntu masasi ate era nga bagamba nti omuntu tannaba kubanga afa wabula ng'omukulu agezezaako ngenda kwongera akatambi akalala ngenda kwongeraawo ng'akunnyonnyola ku ngeri gye byatambuddemu era nga bwe byabadde wabula amawulire ge nnina amalungi mukko nti dokita tannafa ati nga sinnakutuusa ku bunkenke buli mu bakulu nga twolekerera nga wasigadde ennaku mbale okulonda kutuuke njagala nsooke nkuwa ebigambo bino era nkutegeeze waliwo omukutu gw'amawulire nga gutandise okuleeta ensonga zino zennyini era essaawa yonna mu kkooti y'ensi yonna onaagenda maaso n'okuba nga owulira ekibaddewo tubadde tuva Buyaga town council tutuse Nalugugu we tutukidde Nalugugu poliisi ebadde egezaako okusalako ababoda. Our vehicle was the last. Ebadde yakamala kuyitawo ne bakrossinga emmotoka yaabwe mu luguudo. Bwe bakrossinze emmotoka mu luguudo ne batandika okukuba ababoda. Bakubye owaboda bubi nnyo to the extent tuguddewo emmotoka ne tugamba bannange temubakuba mubagambe bugambi nti temwagala bakole ki beeyongereyo. Omusajja adduse emisinde najja akuba emmotoka yaffe. Olukubya emmotoka yaffe ne tumanya nti tuli indenja ne tuggalawo endabirwamu ne tulokumya emmotoka ne tuvuga tutuse Mukono Nalugugu ne baagala abakwatirawo emmotoka
ne tugamba wano kirabika bigenda tuzibwalya era tuvuga mbuzi mwabana mawulire mutulabye kemeroka yapenge itako ya president babadde bagezako tugoba ne tutuuka mu maaso we tutukidde mu maaso tusazenga oluguudo luna president abadde waberedde wali ne press conference wali waberedde wali ne minerale emutuufu town council olutuusaawo abasajja ne bagamba nti abasajja baabano oluganda nti abasajja baabano nemanya nti giwunye nga bwe mukimanyi tubadde tugezaako okwebereramu ne bakuba emmoroka amasasi olukubya emmoroka amasasi ne tuvuga emmoroka tiwalazima nga tugezaako okufuna escape yonna era olugezezaako okufuna escape abasajja kumbi nga batugobyeko olutugobyeko netutukawo manjo awo nga tetukyalina we out netusigala nga tugaddewo emmoroka ngambye tusooke tuggalewo emmoroka oba oli awo bannaffe batuke wano mawulire batuke tusobole okubeera nga tubeera sefu naye all and all ne basenda emmoroka endabirwamu bakubye bubi nnyo musajja aninye linye n'afulumya emmoroka kati mbadde embeera bwetyo bwe yabadde naye nga kyenjagala okutegeeza nti Dokita mulamu newankubadde ng'akyagenda mu maaso n'okuba ng'anyiga ebiwundu newankubadde ng'ate baabe ebyokwerinda baagezezaako okulaga nti bo tebaakubye masasi n'ebigambo ebirala nga bwe wabiwulidde kakati ebimu ku ebyo n'ebirala by'owulidde byebimu ku bitandise okulabikira ku gimu ku mikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna bingi byebadde olaba era nga watuuka n'okulaba ku mukulu amanyiddwa nga Larry Madowo ono nno ng'akolera omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga ogwa CNN egimu ku mikutu egikyasinza okubeera egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna kakati omukutu gw'amawulire ogwo gw'olaba baguyita Daily Maverick omukutu guno gukolera mu ggwanga erya South Africa era ng'omukutu guno guli independent gukolera mu lulimi luzungu era nga online news publication era nga guprintinga newspapers wiikire era nga kigambibwa okuba nti mu kibuga Cape Town ewali headquarters zaabwe ne mu kibuga ekimanyiddwa nga Johannesburg nga nayo balinayo offices gwe gumu ku mikutu ekikyasinza okubeera egy'amaanyi okwetoolola eggwanga lya South Africa ate bwe twogera bwe tutyo kitegeeza ne ku lukalu lwa Africa omukutu guno gw'amaanyi nnyo ekitonotono kyenyinza okukuwa ku mukutu guno nga sinnakuwa biki bye gwawandiise gwatandikibwa omukulu amanyiddwa nga Branislav Branko Bikik mu mwaka gwali gwa 2009 ono era yasooka n'akola nga ng'omukutu guno nga editor in chief ow'omukutu guno era ng'akola nga chief executive officer oba CEO omukutu guno gulina motto egamba nti defend truth defending amazima so tusikuwandiika bakulu bye baagala wabula defending amazima motto yaabwe egamba defend truth era nga bo bagamba nti bino byonna babiwandiika tebafuddeko ku sayidi ki bawandiika ekintu nga bwe kiri omukutu baguyita Daily Maverick guwandiika okwetoolola ensi yonna era nga bagurankingako ng'egimu ku mikutu egisinga okubeera egy'amaanyi nga si mu South Africa mokka wabula ne ku lukalu lwa Africa oba oliawo ne mu nsi yonna kakati nga mmaze okuwa akatonotono kensobola okutegeera ku mukutu guno gwe nkugambye nti gwafunako ne ku award okubeera nga gwe ku mikutu egikyasinze bagambye okuba nti bakola investigations omukutu ogukyasinze okukola investigation oba investigative reports okwetoolola ensi yonna baafuna award ya 2019 gye bayita Global Shining Light Award omukutu guno gwenjogerako sijja kuwa bingi nnyo kubanga obudde buba butono naye njagala okutegeeza gwampuliriza nti omukutu guno gwalina kye gwawandiise ku ggwanga erya Uganda era nga gutegeeza emikutu emirala gyonna okwetoolola ensi yonna nti waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda mwe kye muyinza okuba nga mubuusizza amaaso omukutu guno nga guwandiika gwagambye nti mu Uganda waliwo ekigenda mu maaso kye twagala mulabe era nga bagamba nga bakowoola ebitongole omuli ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations omuli ebitongole ebyenjawulo naddala ebyo ebivunaanyizibwa ku nsonga ezigenda maaso mu nsi yonna era nga bino byatadde obunkenke mu bakulu abali mu State House obintebe kati wetwogera bagituddemu makiikakiika omukutu guno gwawandiise nga gugamba mu ggwanga erya Uganda waliyo okulonda era waliyo presidential candidate eyeesimbyewo bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula candidate oyo atulugunyizibwa abawagizi be bakwatibwa democracy tali mu ggwanga lya Uganda n'ebintu ebirala ebifaananawo ebityo omukutu guno gwabitaddeyo mu bulambalamba era nange nembinoonyerezaako lwabiwulidde ne ŋŋamba nja kubifuna gwawandiise nga gukuutira ebitongole by'amawanga amagatte amawanga agamu omuli eggwanga lya America Bungereza n'amawanga amalala nti focus temugiteeka ku ggwanga lya focus temugiteeka ku ggwanga lya Venezuela ewaabadde ekikwekweto Trump kye yakoze ng'agenda mu maaso n'okuba ng'akwakkulayo pulezidenti waabwe wabula focus endala mugiteekeko ne mu ggwanga erya Uganda kubanga waliyo okulonda okugenda mu maaso okutali free
and fair kubanga tulaba side emu egenda maaso n'okubeera ng'etulugunyizibwa. So kakati omukutu guno bwe gumu ku egyo egisoose okulwanirira eddembe mu ggwanga erya Uganda era nga bibawandiise bigenze butereevu kumpi okwetolola ensi yonna. Abantu bagusomye, abantu basomye ebiwandiiko, abantu basomye ebintu. Kakati nange wano ku mukutu gwa Radio TV kiba kinkakatako ogenda maaso n'okubanga mbikutuusaako yonna gy'osinzira ogenda maaso n'okubanga gy'otulabira era ogende maaso n'okubeera ng'obiraba ku mukutu guno kwennyini ogwa Radio TV. Wuliriza bawandiise batya. Njagala ekiwandiiko kino tukiyitemu babiri ffenna. Bawandiise ne bateekako omutwe nga bw'ogulaba nga bagamba amid global geopolitical chaos remember Uganda's battle to unseat an authoritarian. Nono obunkenke bweyongedde eri omukulu akulembera eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa okuba nti amawulire gano si malungi nnyo gye bali era nga bagamba nti omukutu guno nga gulabula ensi yonna nti wakati ng'ensi ekyagenda maaso n'obunkenke geopolitical chaos, mujjukire nnyo mu aba UN mu ab'eggwanga lya America n'ebitongole ebirala mujjukire nnyo ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bannayuganda nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu balina kaweefube ow'okujja obwannakyemalira mu ggwanga erya Uganda. Bwe batyo bwe bakiwandiise amid global geopolitical chaos remember Uganda's battle to unseat an authoritarian. Mukutu guli mu ggwanga lya South Africa. Wulira bagambye in Uganda an opposition is attempting against all odds to unseat an authoritarian who has held firmly onto the reins of power for nearly 40 years, led by the charismatic rock star turned activist Robert Kyagulanyi Ssentamu. It has employed non-confrontational Gandhi-like tactics in an effort to defeat the regime in the forthcoming 15th January presidential elections. Omukutu guno nkugambye guli mu ggwanga erya South Africa. Ogumu ku mikutu ekigambibwa okuba ekikyasinza okubeera egy'amaanyi ku lukalu lwa Africa. Bawandiise ekigambo era ekikyasinza okubeera ekinene ekisinza okukanga ensi yonna. Bano tebalumye tebeeridde entama era ebigambo tebabibisseeko nti babikweke. Bagambye nti owa opposition ngono yali muyimbi ayimiridde butengerera era ng'ali faamu alwanyise era alwanagane n'okukwakkula omusajja amaze emyaka kumpi 4 mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda amugye mu buyinza. Emyaka 4 agifuze mu ngeri eri authoritarian. Ekigambo authoritarian kinene era amawulire ag'enjawulo gayinza obutakiwandiika. Ekigambo kino tumanyi nti an authoritarian eyinza okuba ye system oba omukulembeze oba obukulembeze ng'obuyinza bwonna buli mu mikono gya muntu omu oba mu mikono gya akabinja akatono nga kana akabinja ke kayina eddembe lyonna okusalawo kiki ky'ogenda okukola, okusalawo biki ebyokwogera n'ebigambo ebirala byonna. Era key characteristics eza obukulembeze buno kye bayita centralized power, nti obuyinza bwonna buli mu mikono egy'akabinja akatono ennyo oba egy'omuntu omu nga si obuyinza tebuli mu mikono gy'abantu. Authoritarianism. Limited freedom, eddembe okubeera nga ttono. Individual right, civil liberties, freedom of speech nga byonna biri restricted era ng'omuntu oyo bakabinja ako nga be babisalawo. Suppression of opposition, nga abavuganya abakkiriza oba kye tuyita anti-regime movements nga zonna ziri silenced. Control of information, emikutu gy'amawulire nga gyonna gyakwatibwa bateekayo bwe baagala batambuza propaganda ne kye bayita censorship, okulaba ng'abali mu buyinza kali akabinja kenkugambye nga bye baagala akabinja ako ke byagala emikutu gy'amawulire gye bifulumya. Lack of accountability, nga bakulembeze tebayina gye baripootinga, tebayina gwe bawa accountability. Sente y'omusolo bagisaasanya nga bwe baagala. Kakati omukutu gw'amawulire guno ogumanyiddwa nga Daily Maverick babiwandiise butereevu ne bagamba nti ebyo byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yali omuyimbi byagezako ogenda maaso n'okubanga alwanagana nabyo era okusiguukulula mu ggwanga erya Uganda emyaka 40 bwe bibeereddewo. Kakati ekifaananyi ekyo kye bakozesezza nga front page yaabwe omukutu ogwo Daily Maverick. Bo bagamba ffe tetwerya ntama, tulipootinga ekintu nga bwe kiri so singa abakulu bwe baagala tukiripootinge. Kakati nga boogera ku nsonga ezo ezigenda mu maaso. Nange wano ku mukutu ogwa Redson TV kinkakatako jjukira nakugamba nti ate nze ndi Newton era nyinza okuba nkola omukutu guno ogulabika gukola nga olaba Daily Maverick. Ebintu tubikuwa okusinzira nga bwe biri ate naddala nga bigatta ku side eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkugambye ballot papers endala zituuse ngenda kugenda waawo. Around us
is a new normal. War in the center of Europe, populist politics, visceral nationalism, xenophobic reaction to immigration, trade wars, the decline of UN authority, the weakening of international laws, difficulties in distinguishing fake from real news, and the emergence of an illiberal world order shaped more by the needs of autocrats than the values of democrats. Omukutu guno baguyita Daily Maverick nga gulipoti nga gugamba nti ebintu etwalodde wetwogera olunaku olwaleero ye kye bayita new normal, ebintu ebitandise okuba nga tubimanyira naye nga siwe byandibadde. Entalo ku lukalu lwa Bulaaya, okwegwanyiza okuli mu bannabyabufuzi, okweyagaliza effugabbi n'obutemu ebigenze mu maaso n'okubanga birabikira mu byobufuzi by'ensi yonna, entalo ez'ebyobusuubuzi, amaanyi g'ebitongole by'amawanga amagatte ne international bodies okubeera nga gakendedde n'ebintu ebirala byonna bye tugenda mu maaso n'okubanga tulaba. Bannakyemalira nga batandise okuwamba obuyinza nga bawiikeninga oba nga banafuya demokrasi mu mawanga ag'enjawulo mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu gulipootinga gugamba nti ebyo byonna tubiraba. Surprisingly, unsurprisingly, in such an environment, people turn inwards, looking less to promote values abroad than protect the gains at home. Mukutu nno gwe guwandiise, nze nkusomera bawandiise nti ekisinga okwewuunyisa era n'okwennyamiza nti mu mbeera ezo nga bwe nzikusomedde waggulu nga zigenda mu maaso, nti ate bba abantu ebitongole ebyandibadde biyamba n'ensi zonna ezandibadde ziyamba ensonga bazitaaninze bazitunuulira bulala, nti era balekeddaawo okupromotinga values okwetola ensi yonna, balekeddaawo okuprotectinga munnansi, wabula batunuulidde abo abagamba nti protecting their gains at home. Kakati osobola okujjukira abalina eŋŋombe egamba nti protecting the gains be baani? Omukutu guno gwe bagenda mu maaso n'okuba nga bategeeza. Omukutu baguyita Daily Maverick, guli mu ggwanga lya South Africa. Bawandiise eggulire lino, bawandiise article eno nga bagiweereza okumpi amawanga ag'amaanyi n'ebitongole by'amawanga amagatte nga babategeeza ku nsonga ezo. Kakati wulira mu paragraph eno. But there is hope. Tinaye wadde biri bwe bityo naye waliwo essuubi. And it comes from an unlikely place, Uganda, where an opposition is attempting against all odds to unseat an authoritarian who has held firmly onto the reins of power for nearly 40 years. Nti newankubadde bwe biriwo ebityo nga bwe mbikugambye waggulu, wabula tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo essuubi. Era ng'essuubi eryo ligenda kusibuka. Bano nno bagezaako okulaga ekifaananyi n'okutegeeza ensi nti ekiri mu ggwanga erya Uganda era ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wandyewuunya nga kitandikiddeeyo ne kirumba amawanga amalala, amawanga ne gafuna emirembe. Kakati gwe munankyukakyuka wuliriza era oyongera okuddamu amaanyi, eddembe lyandibanga lijja mu ggwanga erya Uganda. Wulira bwe bagambye, wadde nga biriwo ebityo waliwo essuubi, but there is hope. And it hopes and that hope is calm, and that hope comes from an unlikely place. Nti essuubi eryo eririwo lyenjogerako lijja okuva mu kitundu ekibadde tekisuubirwa, era ng'ekitundu ekyo kyekya East Africa, ly'eggwanga erimanyiddwa nga Uganda, gye tutegeddeko era gye twagala obbategeezaako nti owa opposition ng'avudde mu bantu ba bulijjo yeewaddeyo okwambalagana n'obwannakyemalira oba nennakyemalira akalakasa eggwanga kumpi emyaka 40. Era nti opposition eno ekulembeddwa oba olutalo luno oba olutabaalo luno oba kaweefube ono akulembeddwamu charismatic local stand into activist Robert Kyagulanyi Ssentamu, better known as Robert Kyagulanyi Ssentamu as his stage name Bobi Wine, has resorted to non-confrontational Gandhi-like tactics. Uliriza wano, non-confrontational Gandhi-like tactics. Bwe tugenze maaso n'okukolako okunoonyereza okusonoto ekigambo kino kituzudde bwetu tuwuliriza. Omukutu guno simanyi lwaki gufulumizza atike eno, kubanga eno atiko ebadde ng'ekuba ku nnyama. Mu kiwandiiko kye bawandiise ebigambo babirese openly, era bali mu kulaga nsi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja w'amaanyi nnyo, omusajja atali mu politics, omusajja atali mu nnamagye, omusajja atandise okushakinga nga obukodyo bwonna bwakozesa buli non-confrontational Gandhi-like tactics. Bwe tukoze okunoonyereza ku kigambo kino, ekigambo nti non-confrontational Gandhi-like tactics, tumanyi kye bayita Gandhi. Kitegeeza ki? Gandhi's non-confrontational tactics kiviira ddala eyo mu lulimi olufilosofi oba kye tuyita philosophy of Satyagraha oba kye tuyita truth force, ahiza oba non-violent. Ebigambo bino si bya lulimi luzungu, wabula byasibuka eyo nga kigambibwa nti Satyagraha kitegeeza amazima, truth force,
Ahimsa kitegeeza non-violence. Jjukira omusajja akugambye tulina kubeera non-violent. Kakati abasinga obungi babadde tebategeera lwaki akuutira nnyo abantu okubeera non-violent. Kakati wulira ekigambo kino gye kivudde era kye kitegeeza non-confrontational gun-like tactics. Nti tactics zino tubadde nga twebuuza lwaki omusajja atulaga tugenda mu kye bayita protest vote, naye ate nga tugenda mu protest vote ate tulina kubeera non-violent. Nga munnayuganda agoberera abasinga obungi wallahi ng'olabira ddala nti tebigatta, tuteekeddwa kubeera non-violent. Kakati kyabadde ategeeza nze kyenkuleetedde wano ezimu ku characters oba tactics zino zaakolebwako. Omusajja amanyiddwa nga Mahatma Gandhi mumumanyi, era omusajja oyo bwe tugamba nti philosophy of Satyagraha tuba tutegeeza truth, force, non-violent and resistant. Mu bino mulimu kye bayita moral persuasion, self-suffering and withdrawing operation from unjust system without resorting to violence or hatred. Omukulu amanyiddwa nga Mahatma Gandhi, omu ku basajja ba philosophy oba abawandiisi bannabyabufuzi mu byafaayo by'ensi eno yonna abakyasinze okubeera ab'amaanyi. Tactics zino Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yazikoppa. Kakati wano ku mukutu gwa Red Zone TV nsazeewo mbeere nga nzikuleetera ogende maaso n'okuba ng'ozimanya. Tuli ku mukutu ogumanyiddwa nga Daily Maverick. Kiki kye guwandiikidde ensi yonna nti kye mwalaba ku Mahatma Gandhi bwe twogerera kiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Non-confrontational gun-like tactics. Tactics ze yakozesa Mahatma Gandhi Robert Kyagulanyi Ssentamu zaazuukusizza era azikomerezaawo mu ggwanga erya Uganda nti ze ziriwa. Withdrawing operation from unjust systems without resorting to violence or hatred. Nti twekutula okutulugunyizibwa, okuwambibwa, okusibibwa ne system ezitatufevaringa tuzeekutulako, wabula nga tuzeekutulako nga tetuli violent ate nga tetupromotisa kye bayita hatred. Tetusiga bukyayi. Ebigambo by'obadde owulira mu bantu nga ba Frank Gashumba bino bye tuli mu kwekutulako, tetwekutula ku ggwanga kyoba Abanyarwanda kyoba abaki, ebyo ebigambo birala. President ye system ye gye yaleeta ya non-violence agijje no gye ndi mu kugamba era efulumidde mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Daily Maverick oguli mu ggwanga lya South Africa. Bakugamba nti tetupromotinga ekyo wabula tupromotinga okwekutula ku system enfu erimu biri waggulu wenkusomedde. Kakati nga kigambibwa nti mu system eno mulimu kye bayita okwewaayo, self-suffering. Weewaayo oba bakukubye tear gas, oba bakukubye omukka ogubalagala, oba bakukubye pepper spray, oba bakukubye masasi, olina okuba nga weewaayo. Ekyo kye tubadde tulaba mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyonna paka wetutuukidde olunaku olwaleero. Muzimu ku key non-confrontational tactics omuli zino wammanga, kyokka nga zino zonna ze zimu ku ezo era ezibadde zikozesebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuzijja mu Mahatma Gandhi. Non-cooperation. This involves the withdrawal of support from oppressive systems and institutions. Nti non-cooperation mulimu okwekutula ku institutions, okujja obuwagizi bwaffe omuli institutions, systems, ebintu byonna ebyegatta n'abanyigiriza okubyesamba. Nti oli ne waaba yali Baramu yali mutegesi wa bivvulu, yali ategeka mu bayimbi be yategeka nga kwe kwali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwekutulako olw'okubeera nti oli akkiririza mu system enyigiriza ate abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu baakulembedde. Mu system eno uliriza mulimu kye bayita resignation ba officials, abamu nga bamagye, abamu nga bakozi ba gavumenti balina okuresigninga. Mulimu kye bayita refusal to pay taxes until authorities grant relief. Tulina n'okulekerawo okuwa omusolo mu bintu ebimu singa system egaana okutereera. Mulimu kye bayita strikes and peaceful picketing. Mulimu okwekalakaasa n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Mulimu okukulembeza ennyo fulaga y'ensi oba kye tuyita national flag, kyekimu ku ebyo tuzze tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu byakola. Biri wansi wa character gye tuyita non-cooperation eri mu non-confrontational gun-like tactics omukulu Mahatma Gandhi ze yakozesanga. Civil disobedience. Mu civil disobedience mulimu peaceful breaking specific unjust laws. Tuyina kye bayita civil disobedience ekumakinga tugeze Simon Byabakama alangiridde ebintu ebifu tetubikkiririzaamu. Jukira ballot papers zituuse ngenda kusomera ekiwandiiko nti Simon Byabakama walangirira ebintu bye tutakkiririzaamu. Abasajja bano baakikolako era famous example ey'okulabirako mu kyeta civil disobedience ye gye bayita Salt March of 1930. Omukulu Mahatma Gandhi n'abaali bamugoberera bwe baagamba nti nedda tetukkiririza mu kino, baakuŋŋaanya omunnyo kubanga omunnyo gwali gulinnya ebbeeyi, ne beekalakaasa nga beekalakaasa eri abazungu abaali babakulembera nga bakise British Salt Monopoly.
bali bamonopolize omunnyo nga bo bagugula ku layisi n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Salt March of 1930 kakati akakodyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakazaalukusa dda mu ggwanga erya Uganda bwe twogereranga ebintu bitambulanga bwe tubiraba era nga bwe tubisoma. Constructive programs, fasting, hunger strike, peaceful marches and rallies, okwekalakasa okutambula okw'emirembe okuli widespread era nga abantu abambadde engoye zifaanagana oba oliawo nga bakutte fulaaga y'eggwanga nga balina okumakinga singa wabaawo embeera efaanagana bw'etyo. Bino nno biri mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Daily Maverick. Bino babadde babiwandiika nga babiweereza emikutu egy'enjawulo omuli emikutu nga CNN, omuli amawanga ag'enjawulo n'ebigambo ebirafaanana bwe bityo, era nga njagala okutegeeza babadde bategeeza ensi ku kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko kinene nnyo era ne bateekako omukulu ng'alina feesi eyeesibye ng'eraga okutya, era gwayagala okusoma ekiwandiiko kino genda ku mukutu baguyita Daily Maverick ojja kukisangayo. Oba tokisanzeeyo genda ku mukutu gwa Red Zone Media ogwa Facebook ojja kusangayo link kubanga tukitaddeyo kibeere nga kikugguusaawo wennyini ogende maaso n'okubanga okimanya. Wuliriza kakati bino byonna nga bigenda maaso, omukulu agambye okuba nti ali mu kutya feesi eteereddwayo kyokka mu budde bwe bumu nga n'akakiiko k'ebyokulonda kategeeza nti karisiivinze obukonge obupya obuliko abeesimbyewo nga beesimbye ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe njagala ogenda maaso n'okubanga nkutegeeza otegeere obukonge buno bwegattibwa bwabaki era lwaki butuusiddwa mu budde buno. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kugenda maaso n'okubanga awunzika wiiki ye eya campaign. Embeera ya bunkenke nnyo, obunkenke bweyongedde era nga na kino njagala ekiwandiiko kikusomeremu ekikakasa bino ebigenda maaso n'okubanga byapeninga nti obukonge bumaze okubanga butuuka. Kuba nkugamba ejjukira gye buvuddeko nakusomera ekiwandiiko ne nkugamba nti waliwo obukonge obukadde 21 obwali bumaze okukakasibwa nti bumaze okubanga butuusibwa. More ballot consignments arrive as electoral commission races against time. Kyabukiiko obukongo obulala bumaze okuba ebikozesebwa mu kulonda ebirala bimaze okubeera nga bituuka. Kino kyafulumidde ku mukutu w'amawulire ogwa Daily Monitor era bwetityo ne ku official website ey'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda the Uganda Electoral Commission, era nga bagamba the Electoral Commission on Sunday received the third consignment of ballot papers at Entebbe International Airport as preparations intensify for Uganda's January 15th general elections. Obukongo obulala oba ebikozesebwa mu kulonda ebirala bimaze okubanga bituuka era bireceivingddwa ab'akakiiko k'ebyokulonda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okwetegekera okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa January mwaka 2026. The shipment, which includes ballot papers for district and city chairpersons and district women councillors, arrive with just 11 days remaining before polling, underscoring the logistical intensity and the political stakes of one of Africa's largest electoral exercise this year. Uliza no ne Daily Monitor kyegasseeko nti obukonge buno nga bumaze okubanga butuuka muteeberezebwa okubanga mulimu obwaba beesimbyewo ku mutendera gya district bammeeya n'ebitundu ebirala bifaanana bwetyo ba women councillor n'abalala nga wasigadde ennaku 10 ku 11 ez'okulonda kubeere nga kugendawo era nga kigambibwa okuba nti bino bituuse Africa's largest electoral exercise this year. Ku lukalu lwa Africa, wuliriza nno wano ensonga lwaki nkusomera ekiwandiiko kino. Ku lukalu olwa Africa activity yonna ekyasinze okubeera ey'amaanyi era egenda okusinga okusika attention kwe kulonda okugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Tukoze okunoonyerezera oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko kino ne tukizuula ng'amawanga matono nnyo agayinayo ze activity ezeefaanaanyiriza oba eziyinza okukapitalinga amawulire okwenkanankana activity y'eggwanga erya Uganda nga teriiyo. Kitegeeza international attention egenda kubeera ku ggwanga lya Uganda. International attention egenda kubeera ku butya omukulu ono gyagenda okubanga awaayo obuyinza. Kakati gwampuliriza awo wenkomye n'ekiwandiiko ekyo, wabula nga njagala okutegeeza nti obukonge bwolala bo bumaze okubeera nga butuuka naye mu kiwandiiko bakugambye eno ye activity eri political esinga okubeera ey'amaanyi ku lukalu lwa Africa okuhappeninga mu mwaka ogwa 2026. Kiba kitegeeza tewagenda kubeerayo ggwanga ddala lyonna ligenda kukapitalinga amawulire okuggyako eggwanga lya Uganda. Kakati gwampuliriza wano wenkugambira nti kati genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku channel eno osobola okugenda maaso n'okuba ng'ofuna updates mukadde nga internet tebannaba kubeera nga bagijjako ate bwe banaba bagiggyeeko twakuwa ledda strategy ey'okugenda maaso n'okuba ng'ekozesebwa. Kakati gwangoberera era gwawuliriza omukutu guno njagala kukusaba tubeere
tubeere nga tutambula ffenna ate bwe tutyo tuyiteeyiteko ne mubaka bwammwe bwe muteeka ku mukutu ogwa Red Zone TV naddala mu comment section wabula nga bwe mpitayita mubaka bwe nnyongera okukubiriza mmwe abagenda maaso n'okubanga mugula fulaaga mwongere okugula fulaaga mu bungi nammwe abagenda okuzigula nga muyitira ku mukutu gwaffe guno ennamba ze zentaddeawo kanzirekewaawo nga bwe nsomaasoma ku mannya agaabo abasobodde okubanga bateeka obubaka bwabwe ku mukutu guno gwa Red Zone TV nga bulijjo era nga bwe tutera okubanga tukikola Nkeretanyi Joel webale kubanga kwoli a message yo yatuuse bulungi nnyo Namwawu Zereth nagamba thanks for the updates nawe bale kubanga ogoberera onamise Nuru Taibu webale kubanga ogoberera we wonder what's happening in Uganda Douglas Dagas webale kubanga kwoli message yatuuse onamise Sisa Kivumbi webale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo Naluyima Christine message yatuuse bale kubanga kwoli ono bamuyise David Smart Seremba webale kubanga nawe kwoli bamukwaya Asiani Kyle webale kubanga nawe kwoli no bamuyisani Mwanguzi Francis wale kubanga kwoli message yatuuse no bamuyise Jane webale kubanga kwoli message yatuuse n'abalala mwenna mama Kevin okuva Switzerland webale kubanga Joli munnange ubaka butuuka webale kubanga ogoberera emikutu gino ate n'okwagala eggwanga lyo na buli muntu yenna bannange abagoberera era wano onyongera okuba omulanga bannange bagula fulaaga mugule fulaaga kubanga wetulaga mumanyiiwo ebiddako mubimanyi ensonga bwe zitwe ziri buli lunaku olukya tukuweereza nga bwe tuteekeddwa okubanga tukuweereza kubanga tetumanyi kiki kigenda kubeera nga kiddako ate nga ffe ogwaffe tulina okugenda maaso n'okubeera nga tugukola wano ku mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nga nkyaliwo era nga nkyalina internet nja kugenda maaso n'okubeera nga mbaweereza byonna nga weinaaba bisobosa okubanga bibatuusibwako bijja kubeera nga bibatuukako katuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako ku mukutu gwe gumu ogwa Red Zone TV. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp